Chaimani ono yali musaale nnyo mu kukwata ababbi ku kyalo. Era ng'ekyalo kyonna kimwenyumirizaamu nnyo olw'okugoba obubbi ku kyalo. Buli kawungeezi Chaimani yayitanga difensi w'ow'ekyalo n'amuduumira akwatagane n'abavubuka be yamulonda nabo ku ddimu eddene ery'okutebenkeza ekyalo. Balawune ng'ekyalo ekiro kiramba. Mu bikwekweto bino baakwatiramu ababbi bangi nnyo, era buli gwe baakwatanga nga bamutwala empanga. Kyokka nga poliisi ne bwekuta okuva empanga, ng'era lazima tebakukkiriza kudda ku kyalo kubanga ekyalo kiri baali baagala kibeere babbi free. Mu kusooka ng'ebikwekweto bino tebinnatandika, obubbi ku kyalo kiri be baalinga baana baliwo. Kwalingako obubbi bw'ebisolo, obubbi bw'emmere, obubbi bwa boodabooda, obubbi bw'ebintu ebikalu n'okumenyanga amayumba. Naye oluvannyuma lw'ebikwekweto bino okunyiinyiitira, ekitundu kyatuuka ekiseera ng'omutuuze ne bwe weerabira ekintu ebweru todda mabega kukijjayo, weebaka bwebasi kubanga okimanyi ku makya ojja kisangawo. Obubbi bw'ebisolo bwakendeera ng'osiba ente eyo ku nkondo, ku makya n'ogisangawo ne bw'oba wagyerabidde ku ttale. Obubbi bwa pikipiki bwaviirawo ddala, luli ababbi abaamenyanga enju ekiseera kyatuukanga n'ebiri ebweru babitya okubyesembereza. Naye lunaku lumu ku kyalo okwo kujja kubaako obubbi bw'emmundu. Ekyalo kye kimu kujja kubaako obubbi bw'emmundu. Wamma wano nga difensi w'ekyalo si alina okukolawo ng'ensonga ziyingiddemu militale. Militale yayiika mu bungi okupeppetta ababbisa emmundu ku kyalo. Kya buswavu nnyo era kya nnaku nnyo nti omwana wa chairman ono yali omusaale nnyo mu kulwanyisa obubbi ku kyalo. Era ng'ekyalo ne bannakyalo bonna bamwenyumirizaamu nnyo olw'okugoba obubbi ku kyalo. Ate nga mutabani we omukulu y'omu ku babadde babbisa emmundu. Kitegeeza nti n'ebiseera biri nga badifensi bakyalawuna, ono obubbi yabubangamu. Naye olw'okuba nti yali mwana wa mukulu nga bamuttira ku liiso, laba obubbi obunene we bujja nga busukka ku difensi w'ekitundu oba ng'ensonga zisusse ku security ey'ekitundu nga kyetaagisa mu military police. Ate ne bakwatiramu omwana wa Chaimani ono nga y'abadde akulira akabinja k'ababbisa emmundu ku kyalo. Vidiyo eno sigikoze lwakuba nnina gwe njagala okulumba, sigikoze lwakuba nnina gwe njagala okukkakkanya, sigikoze kulumba famire ya muntu. Naye mwami Bebe Kulusali abadde musaale nnyo mu kulwanyisa ebiragalalagala mu ggwanga, ng'era alangira n'abantu ababinywa omuli King Saha n'abalala bangi. N'ayita n'abamawulire weewaawo King Saha ali mu myaka gya mutabani we naye teyasobola kumuyita nti munnange okozesa ebiragalagala naye bigenda kukuviiramu kino, okozesa ebiragalagala naye bigenda kukuviiramu kuno. Ensonga yagiteeka mu mawulire akabonero ak'essimbalaala nti ekigendererwa kye tekyali kyakuyamba King Saha nga bwe yakireetanga mu mawulire, naye ekigendererwa kye kyali kyakwekuumira mu mawulire nga bw'aseeteeza ebitoomi ku King Saha. Olunaku olwaleero agatudde ku ttebo yange, mutabani we omukulu Alan Hendrick Sali baamututte mu rehab ng'atabuse omutwe olw'okukozesa ebiragalalagala era baamusazeeko enviiri. Naye nga teweerabira nti yabadde omusaale nnyo mu kwogerera abantu nga bwe banywa enjaga. Ne bw'atakkiriziganya naawe, ne bwe mubeera nga mulina obutakkaanya nga kyakuvunaana njaga, ne bw'oyogera ekintu ekitamufevalinga oba ekitafevalinga sayidi gy'aliko, anti abaana abo banywa nnyo enjaga era kakati njagala ntekewo ekitongole ekiyamba abantu okuva ku njaga, ekibudaabuda abanywi b'enjaga, ogutali musango singa aba akikoledde mu mutima mulungi kubanga ali mu myaka gy'obuzadde tegwalibadde musango. Naye mugabi waagabula ku lumbe ng'abaana be batudde wali be batafunye mmere. Mufumbi waawa agabula abaana ab'enjawulo ababe ne batalya. Ani yali asomeddeko mu ssomero nga maama we ye mufumbi oba taata we ye mufumbi? Waliwo omwana asobola okugamba nti taata yali mufumbi ku ssomero oba maama yali mufumbi ku ssomero naye nze saalyanga mmere? Oba aliwo olunaku olwatuuka nga yenze afikidde okufuna emmere? Nti omugabi omutuufu
asooka baana be n'omusomesa omutuufu omwana we aba wankizo nnyo kubanga ne bw'aba tafunye mukisa mumusomesa ku ssomero kusinga ku banne era we badde ewaka omwana w'omusomesa obudde obuzannya abeera na butono kubanga omusomesa oyo atya okuswala nti asomesa atya abaana b'abalala ne bayita ng'owuwe yagudde era omwana obwagwa onaaba okyalina obuyinza obukunga abantu nti muleete abaana ku ssomero lyaffe lisomesa ng'ababo bagudde. Kati olunaku olwaleero musajja wange big size Bebe Cool mulongo wange nannyini muziki Uganda gwevunnamira okakasa otya ensi nti olwanyisa ebiragalalagala era toyagala babiragalalagala ng'ebiragalalagala biriwo mu nju bisusse ne ku bino bye walangira ng'abalala kuba bituusizza omwana wo okumuleetako ka damage ku bwongo n'omuddusa mu rehab era n'omusalako enviiri. Nkugambye vidiyo eno sigikola na kigenderwa kya kukakkanya muntu yenna, na kigenderwa kya kulumba mwana wa muntu yenna, na kigenderwa kya kuyingira famire ya muntu yenna. Naye ebiseera ebisinga tosobola kunonooza baana ba neighbor be batalidde ng'ababo bali ku kyalo bagoma bifene basobola okufuna ekyokulya naye nga bw'ogula ekyokulya okitwalira ba neighbor nti gana amaanyi mwami Bebe Cool sali goteeka ku bantu ab'enjawulo n'ekifuba ky'oteeka ku bantu ab'enjawulo n'ekigenderwa ky'okubakkakkanya ng'obasibako okunywa ebiragalalagala ng'obawayiriza okunywa ebiragalalagala kyokka ng'ate ggwe tojjayo kifaananyi kituufu nti bannange nnoonya mawulire noonya trending nga nnoonya kuyitawo wabula nga weerimbise mu kifaananyi ekiyamba. Lwaki omwana wo abadde akozesa ebiragalalagala n'atuuka n'okubisussa ne bimuggyako ne mumutwala mu rehab n'enviiri ne muzisalako? Akasekere bwe kabanga ku liiso lyo tosookanga okunonoozaako wa munno. Chairman tasobola tereeza kyalo ng'ewakaawe si watereevu era ensonga lwaki singa oba oyagala ekifo ky'obukulembeze bwonna tusooka kutunulako mu makaago go gayimiridde gatya, abaana bo beeyisa batya, mukyala wo gwe omuyisa otya era ye yeeyisa atya, then ne tulyoka tukwesigisa ekyalo ekiramba kubanga obukulembeze butandikira mu maka. Chairman atasobola kulungamya makaage abeera tasobola kulungamya kyalo. Kakati n'omunywanyi ow'omukago big size Bebe Cool nannyini muziki Uganda gwevunnamira mulongo wange luseke super olulala sooka ng'otereeza ensonga z'amakaago olyoke otunuulire ebisukka amakaago. Otherwise amaaso go bwe gaba tegasobola kulaba makaago, amaaso go gaba tegasobola kulaba makaago ne gageekenneenya sigasuubira okulaba ekyalo ekiramba ne kigeekenneenya. Omukono gwo bwe guba tegusobola kugunjula bamakaago sigusuubira kusobola kugunjula bakyalo. Omuyimbi big size Bebe Cool yeggwe abadde akazindaalo akakkakkanyanga buli muntu sinakindi ng'owaayira buli muntu atakkiriziganyiza naawe okunywa enjaga. Olaba kontenti bwakuweddeko olw'obugayaavu, olaba kontenti bwakuweddeko mwami Bebe Cool sali kati agenda kunyingira neno fayiro agenda gigattako ku nnyingi zanninako yayingidde mu maka gange yakoze ekyo jja nti ye saha bwe yali alumba kyali kinyonyi nti sisula ku muti naye yalina amakeera naye wayingira amakaage naye yalina amaka ate wayingira amakaage. So ebiseera ebisinga tusooke nga twetunulemu bannange nga ne tunnapangulula mundu zaffe kuzitunuzanga mu bannaffe. Naffe tulina okusookanga okwetunulamu, naffe tulina okusookanga okwekebejjamu. Kakati mwami Bebe Cool sali afulumye kali asirise kino kyo lwaki tokivumirira eky'omwana wo. Anti omulamuzi omutuufu agusalira n'omwana we nga ggwe omuntu akola ku by'okulwanyisa ebiragalalagala mu Uganda okusingira ddala mu bayimbi. Lwaki ku mwana wo osirise era lwaki ye tewamulwanyisa kubanga yakulinga ku nnyindo? Kale tuzaala mibiri tetuzaala myoyo. Ayinza okuba yakutolokangako
kyekiseera naawe omuvumirire oba naye omuvumirire. Omanye ensonga lwaki togenda mumuvumirira? Lwakuba nti mwana wo. Ensonga lwaki togenda mumukakkanya mulabisa? Lwakuba nti mwana wo. Kati ne bano boolabisa ne bano bokkakkanya balina ababazaala. Bebe kulu va ku baana b'abantu. Nze nkubuulidde munywanyi sikulinaako obuzibu naye va ku baana b'abantu. Tereeza amakaago we gaba gakulemye okutereeza. Va mu maka g'abantu. Ebyo bye byange. Siba bulungi ssebo. Kansabire mutabani wassuuke bulungi. Ate bwadde ewaka amaanyi g'oteeka ku bantu abalala gateeke ku mwana wo ave ku biragalalagala. Kubanga ebiragalalagala bitta. Byonoona obwongo. Ekyokwonoona obwongo ne bwe sikigamba kati gw'okirozezzaako. Ebiragalalagala bisobola okutwala emagombe. Kusabira omwana wo okussuka obulungi mmanyi kati ogw'obuzadde guluma naye amaanyi g'oteeka ku bantu gateeke ku mwana wo. Nze Yekolera Itongwa ngenze.